amagye ne poliisi bakedde kusalako kyalo kukwata mu muluka gw'Ekkomamboga mu ggombolola y'e Kawempe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo bbomu eziteeberezebwa okuva mu kitundu. Nga batuuse balagidde abatuuze okugira nga bava mu mayumba gaabwe era ne babakuŋŋanyiza mu kifo kimu basooke bakole ogwabwe. Ani azze mu kitundu kyaffe? Okumbadde ne basooka kumakya nga bankonkola ki mu nnyumba yange. Nvuddemu bulungi nnyo n'abantu bange bagamba mu kiki ekigudde ku kyalo. Nzo okulaba nga abakinga bafa bali mwambuke waggulu waliwo kizi bbomu. Era nvuddeyo na mu night nzizeyo na luvannyuma nga mmaze okumanya wano ekigenda mu maaso. Nezirayo eka nteekeko olugoye kwe kutegeera nti wano baatezeewo bbomu kuba nze ne bakasaawa emu ey'akawungeezi. Okusinziira ku bakulembeze mu kitundu kino, embeera eno yatandise kawungeezi k'eggulo. Ngiso w'ekitundu yankubidde essimu era ne tukwatagana naye era obwedda tuli wabweru ekiro kyonna era ne tuyimukiramu ne tujoyininga abakulu abazze ne tubanga abatuuze tubakuumira awantu wamu. Oluvannyuma batulaze akazigo kano akaggule mwe basanze bbomu enkolero ennya, amasasi kw'ossa essimu. Kufulu n'ebyuma ebyo nabyo bibadde bigenda kubeera fragment nti essimu ze mulabye zibadde zigenda kuyungibwa ku bbomu ezo. Kati ayina remote bw'amala okunyiga essimu emu okugikuba bwe zivaako zino zikeesi oba ebyuma bino bifuuka fragment. Kufulu zennyini bifuuka fragment. So bwe kikubye ne we kikubye damage ebeerawo. Okusinziira ku b'ebyokwerinda, bbomu zino zaakoleddwa ab'akabinja ka ADF ng'era bannaabwe be baasooka okukwata be babawadde amawulire agabatuusiza ku bbomu zino. Twakamala okukwata mulimu Kalanzi Augustine gwe twakwatira Masaka, Sulaiman Nsubuga gwe twakwatira Busia, Swale Abubeka gwe twakwatira Zambia. Nannyini nnyumba zino Richard Kiyimba atubuulidde nti akazigo kano bakapangisa lwakubiri lwa wiiki eno. Oluvannyuma bano basasula emyezi 3 wabula Kiyimba agamba nti yali tannamanya bibakwatako. Komawo olweggulo omukyala ngamba waliwo abaami abazze wano abaagala ennyumba naye bagula sayidi z'ebusukuma eyo nga musasula ssente z'ennyumba ezo emyezi 3 era jjo ngenda okwetula emmanju w'ennyumba nga ndaba mu kateme. So saazeeko okumanya lwaki tebannayingira ate ng'obudde bansaba lisiiti ne mbagamba munaba muze gye ndi nja kubawa lisiiti. Omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulayigye akubiriza abantu okubeera obulindaala naddala ku bantu be beekengedde. Omuntu wate mutegedde owa chairman ku nnyumba za Muwonge waliwo omuntu omupya omumanyi. Namba 2 nti buli yazze mu kitundu asande okuba n'ebbaluwa emwanjula gy'ava. Kati gwe chairman bw'osangibwa nga bino bye tusanze wano nga chairman tolina ky'omanyi ku bantu bano kati gwe tujja okuvunaana. Kati amagye gatandise okuyiga abatujju bano nga kwotadde n'aduumira akabinja kano yeeyita Panisha, oluusi nga yeeyita Medi Nsubuga n'oluusi nga yeeyita Nkalubo. Atebeeza okubeera ng'akyali mu Democratic Republic of Congo era oluusi agenda ne South Africa ne mawanga amalala. Tumulondoola ne banne baakolagana nabo era tujja bakwata biseera bitali byawala. We tuviiriddeyo nga b'ebyokwerinda bakyalawo n'ekitundu kyonna.